Abakulembeze b'ekibiina kya Forum for Democratic Change Najjanankumbi basekeredde enteekateeka ez'omubaka owa Clark North mu Paalamenti Anthony Akole yalangiridde nti ateekateeka okwegatta ku kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza ng'okulonda kwa 2026 tekunnatuuka. Abakulu bagambye nti ekyo tekigenda, nti tebagenda bo kumusubwa nnyo. Abakulu mu FDC bagambye nti musajja mukulu Anthony Akole ebbanga lyonna nti ebikolwa bye wamu n'enkola ze ez'emirimu babadde nga babiraba nga birimu okukutana NRM era nga bo bamumanyi bulungi lwa kusirika. Ku mukolo Anthony Akole gwe yategeka ku lw'omukaaga Sabbiiti eyise ogwetabwako Speaker Parliament ng'omugenyi omukulu, Anthony Akole yalangirira nti ali mu lugendo olumutwala mu NRM era yateekawo obukwakkulizo bwe yategeeza nti singa gavumenti y'NRM ebutuukiriza ajja kwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza mu bwangu ennyo. I have been welcomed officially by the Speaker of the Parliament of Uganda. No, we have issues that we have been pushing for a long time when we are in opposition, but they're always being blocked by those who are inside. So I want to see from inside who are those people blocking our issues of Acholi. We've been talking about compensation of livestock in Acholi. It is not taking place because the discussion in the cabinet and where they sit, we don't know. They have been talking about a problem. We've raised it several times on the floor of Parliament with the President. We want to see what is happening inside there that is blocking our people from getting the benefits. We are in opposition, we shout about it, we talk about it, but where they are discussing issues, we are not there. They go to caucus, I don't know what they talk. I want to talk from there. Amyuka nnyini ntebe w'ekibiina ky'FDC obugwanjuba bwa Uganda Robert Sentinel agambye nti musajja mukulu Anthony Akole emyaka 7 agimazeeko nga talinnya ku kitebe ky'FDC era nga baali baamwekengera dda nga kino ekyokusala eddiiro akikoze bukozi mu butongole naye abadde yagenda dda. Anthony Akole amaze emyaka bukyanga alondebwa tatuukanga ku kitebe ekya FDC, amaze emyaka egiri nga 7 nga tatuukangako ku kitebe kya FDC yadde memba waffe era yesimbawo ku kadi ya FDC, naye olumu abantu bakozesa ebendera just okwagala okuwangula ekifo naye ng'omutima gwe guli awantu awalala, nti amawulire g'okusala kwe eddiiro wali twagawulira dda naye nga tetwagala kutambuza ngambo. Ekyo omukisa omulungi yasoose ate tulina n'aba already waliwo agenda okuddawo mu ekyo ekifo kubanga already embeera ze zibadde ziraga nti tali naffe, n'olwekyo yakoze kye tubadde tumusuubira okukola. Ye omubaka wa Clark South mu Parliament Gilbert Olanya nga naye munna FDC alumiriza abakulembeze banne abasaze eddiiro okugenda mu NRM nti bagenze mu NRM kwekweka olw'emivuyo gye bazze beenyigiramu omuli n'okubulankanya ensimbi gavumenti zezeewaayo okuliyirira abantu olw'ettaka lyabwe. Alex Mapinduzi naye yali amanyiddwa ennyo nti akwatagana n'aboludda oluvuganya naye yasaze eddiiro mu ngeri entongole okwegatta ku NRM. Honorable Gilbert Olanya, I will never cross to NRM. My party is FDC. You know, my colleagues who have crossed, the chairman SC5 and the member of parliament for Clark North, including Mapinduzi, all those ones who are crossing are those ones who are having issues. For example, my colleague during the land compensation in Amoro, I am telling you, the Duke government and they collected a huge amount of money in the name of compensation. Right now, what they are doing is just they are running and going to NRM purposely to be safe. They are going to NRM just to reduce the pressure during the forthcoming campaign because they are not sure of coming back to Parliament. Enkalu zeeyongedde mbasuubuzi abakolera mu butale bw'omu Kampala olw'olukiiko oluyitiddwa abakulira ekibiina ekya Federation of Uganda Traders Association FUTA okusobozesa baminisita ba Kampala n'abavunaanyizibwa ku by'obusuubuzi okusinkana abasuubuzi bano nti babannyonnyola ebizibu bye basanze mu butale okuva gavumenti lwe yabweddiza.
akulira ekibiina kya Futa John Kabanda yayise ensinkano wakati w'abakulembeze mu gavumenti wamu n'abasuubuzi ab'omu butale olunaku lw'enkya n'ensinkano eno esuubira okubeera ku paaka empya mu Kampala nti okuwuliriza abasuubuzi bano ensonga zaabwe ziryoke zitwalwe mu palamenti abantu batandike okufiirwako n'okuzituusa omukulembeze wa Uganda era nga ayagala abasuubuzi batandike nti okweronderanga abakulembeze abavudde mu bo bennyini. John Kabanda ono pulezidenti wa Futa nga yategese ensinkano eno agambye nti ebizibu bingi ebiri mu mulimu gw'obusuubuzi mu Kampala ebireetedde n'abamu okwamuka omulimu guno. Musobole okwogera ebizibu byammwe byonna ebibanyiga. Tusanze okusoomozebwa kuyitirivu nnyo okubadde mu butale nga abantu batuwandiikira naffe ne tubikolako save ne tukakasa nti ddala biboogera bituufu ebizibu bibaddeyo. Ekisooka kya byonna tukakasa bulungi nti bakama baffe abagenda okubeera abagenyi abakulu olunaku lw'enkya minisita wa Kampala Idi wa Kampala KCC akulira KCCA be bamu kubavunaanyizibwa ku nsonga z'obutale. Ate kya mukisa nnyo nti ne minisita w'ebyobusuubuzi nabo tubayina wano olunaku olw'enkya. Abasuubuzi bakubaganya empawa ku nteekateeka ez'ensinkano eno ng'abamu bagiwagira bagamba nti yakubayamba kyokka abalala bagiwakanya bagamba nti omulamwa mu yo temuli. Abamu ku basuubuzi b'omu butale ak'ewa Kisekka Akowina akannakawa ak'ennateete Wandega ne Nakasero basanyukidde entegeka eno nga bagamba nti egenda kubasobozesa okusinkana banene mu gavumenti olunaku lw'enkya era Kayita Godfrey Sserumaga nnyini ntebe w'akatale k'ewa Kisekka agambye nti abasuubuzi bangi basirise mu katale kano naye nga balina obulumi ku mitima naye nga tebabadde na wakuddukira. Essaawa ya leero ng'emyaka egiyise pulezidenti yakyalako ewa Kisekka era n'akola okusalawo n'awa directive nti ettaka erisigaddewo oba nti akatale ako kadde mu KCCA era gavumenti ekazimbe ku lw'abasuubuzi bamufuna mpola. Naye olwaleero oluvannyuma lw'akabanga ebigambo bingi byogerwa. Kale nno tubadde awo nga tetulina wakulaga Oweekitiibwa Pulezidenti kyangu kyamufuna offices z'abaministers bekikwatako mu Uganda mu Kampala wano bonna baba bize owandiika amabaluwa n'owulira ng'okooye kale n'obanga atalina muntu yenna mwasiriza ayinza kukuyamba. Abasuubuzi abalala okuva mu butale obw'enjawulo bagamba nti omuliro gubamalidde ebintu mu butale naye bugenda okukya nga waliwo ebibaati ebikubiddwa ku butale buno nga ekiseera kituuse ebizibu ebiruma ab'obutale gavumenti ebiddemu awatali yadde okwebuzaabuza. Nze Baguma Eriya wano omusuubuzi w'embaawo mu Ndeeba. Bannange ffe abasuubuzi mpozi ab'embaawo tufunye obuzibu bwa mirundi ng'esatu. Omuliro gubadde nga gutwokya gujja ne gusaanyaawo emaali yaffe, gwasooka ne gusaanyaawo yasooka ne guzaako ey'okubiri kati guno ogwokusatu mu butuufu gubadde mubi nnyo kubanga abantu bafiirwa emaali nnyingi, twafiirwa zimashini eziranda embaawo zaffe ne zijja. Naye ebyo byonna enjogo yonna etuguddeko eyo tetufunye kuyambibwa kwonna kuva mu gavumenti so nga naffe tuli basuubuzi tuwa omusolo tuyita mu buzibu bungi okutambuza olubaawo lwo okuva e Congo dutuusa wano e Uganda. Ssenyonga Eriya wano mu katale k'Owino se tebali ku ddembe ak'abasuubuzi abawansi okuba nti muleese Futa ewuliza ensonga zaffe ng'abasuubuzi era tufuna kwetuddukira era ne mutulaga obwerufu bwetutambula nabo nti era buli abeera awo anaabira mu Futa nga musuubuzi alina kuba mwerufu. Wabula Kamadabu Kenya n'abakulembeze b'akatale aka Ssenti bali ku ddembe wamu n'abalala bagambye nti bo enteekateeka ya John Kabanda ne banne tebagirimu yadde n'akatono era nti bategese ensinkano n'abasuubuzi ab'omu butale ey'amangu olwaleero luno bo beesalirewo kye bazzaako. Enteekateeka y'enkya tetugikkiriza era tukolegana nayo twesambira ddala enkola ya Kabanda minisita n'enkola ya Kabanda John wa Futa. Senga abasuubuzi b'obutale tulina enteekateeka yaffe olunaku olwaleero ku Baza Market mujje tubannyonnyola ebifa mu basuubuzi. Enteekateeka y'enkya si yaffe ng'abasuubuzi, enteekateeka ya minisita ne Kabanda wa Fufa simanya Fufa simanya Tufa bintu by'abasuubuzi ba KD tuli nayo tuli obutale 16 ku Baza olwaleero essaawa 4. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigira
tekikkirizibwa. Dembelyo ery'obwebange. Dembelyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Kimenya mateeka omulamuzi okusala oba okuwuliriza omusango gwalinamu omukono nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Wakati mu kusaba ne mu kugaba obwenkanya waliwo ennambika kooti gyegoberera. Mu byo mulimu ennambika egamba nti omulamuzi tayinza kusala musango gwe ye kennyini oba omulamuzi tayinza kubeera mulamuzi mu musango gwe ye kennyini. Ekyo nno mu Latin tugamba nti nemo judex in cossasua. Kibeera bwe kityo lwansonga singa omulamuzi asala omusango ye kennyini gw'alinako akakwate kiba kikosa ensala y'omusango ogwo n'ebinaaguvaamu. Kyakubiri kinyigiriza eddembe ly'ono gwe bavunaana. Ekyokusatu kiba kikosa obwesige bw'abantu mu ssiga eddamuzi. N'olwekyo ne kisalibwawo era ne kigobererwa nti omulamuzi talina kubeera ng'asala omusango gw'alinako akakwate oba omusango ye kennyini agukwatibwako butereevu. Poliisi mu disitulikiti y'e Madi Okol etandise okunoonyereza ku ngeri abatuuze ku byalo Palandra ne Oguruku gye balwanaganye ne batuuka n'okuteekera omuliro ensiisira ezisukka mu 300 ne zibengeya n'ebibaddemu byonna ne bisaanawo. Abatuuze abasukka 20 ku kyalo Palandra baaviriddwako munnaabwe Arnold Angudulu eyakubiddwa ekibinja ky'abavubuka abakozi b'effujjo n'afa ng'okulangana kuno kwatandikidde ku mukolo ogw'okwanjula ogumu. Kigambibwa nti abavubuka ku kyalo Palandra olwakitegeddeko nti munnaabwe bamukubye ne bamutta basazeewo ne balumba ekyalo ogukulu ne batandika okulwanagana. Abantu 8 ne bakosebwa byansusso era baddusiddwa mu ddwaliro lya Luwo okufuna obujjanjabi nga biwala ttaka. Poliisi oluvannyuma yayitiddwa bukubirira okutaakiriza embeera era mu kiseera kino abasirikale ba poliisi n'ab'amagye be bali mu kukuuma ekifo kino. Ayogerera poliisi mu disitulikiti y'e Madi Okol Asia Collins ategeeza nti okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku mutuuze wamu n'ebyaddiridde ettemu lino byonna bikyagenda mu maaso. Akakiiko ka Uganda akavunaanyizibwa ku by'okulonda olunaku olwaleero kakomekereza enteekateeka ey'okuzza obujja enkaala z'abalonzi omuli okuwandiisa abalonzi abajja abantu okukyusa ebifo mwe balondera n'okuggyamu abaafa mu nkalala saako n'abo abaasenguka okuva mu kifo ekimu mu bifo ebitali bimu. Enteekateeka eno yatandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January nga yali yakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri naye olw'okulaajana kwa bannansi akakiiko k'ebyokulonda ne kaginaanuulayo n'ennaku endala 7 ng'ekomekerezebwa olunaku olwaleero. Sekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda Julius Muchunguzi ajjukizza bannansi okukozesa olunaku olwaleero okujjumbira enteekateeka eno kubanga tegenda kwongezebwayo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Nunda Ezra annyonnyola ku ngeri akawuka akalya ekibumba aka hepatitis gye kakwatamu. Akawuka kano bwe keekubisaamu ennyo copies kasobola okuyita mu kwegatta mu biseseme by'omuntu alina akawuka aka hepatitis B singa obikwatamu nga tolina protection okusingira ddala mu musaayi naye n'okusingira ddala mu mazzi ag'okuzaa. Amazzi gano singa gakkoonako ng'omuntu oli obuuka bw'alina nnamba nnene era osobola okukafuna. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Omulamuzi Musa Sekaana owa kooti enkulu Sabiiti ewedde yasalidde akulira ekibiina ky'abannamateeka ekya Uganda Law Society Isaac Ssemakadde kimaze emyaka 2 mu nkomyo nga muvunaana nti okuyisaamu kooti agengege. Isaac Ssemakadde kimaze amaze ekiseera ng'agugulana n'obukulembeze bw'essiga eddamuzi mu Uganda n'abalamuzi abamu kinnoomu nga mwe muli n'ono eyamusalidde emyaka 2 mu nkomyo.
kyokka omusango gwasaliddwa nga Isaac Ssemakadde tali mu kkooti era abantu bangi ne beebuuza ekiddako mu nsala efaanana bw'etyo. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Pleader Isaac Ssemakadde ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku biriwo. Abantu beebuuza ogenda kwetwala eruzira ogenda kulinda bakuyigga ki? Nina emirimu gy'eggwanga obweru bw'eggwanga okumala ennaku 7 so sirina budde bwa mulamuzi omu azaalibwa Kyabadaaza ngala muwaane sirina budde okwo ebyokukola tulina bingi. Anti kanso abantu bagambye nti kanso yawoba n'omukisa okwetonda bamuleke. Tulina emirimu ebweru bw'eggwanga egirina okukolebwa obusiru bw'Abannayuganda tujja bubalekera. Kati kansolo ogenda kudduka mu ggwanga? Siri mu kudduka. Gavumenti ya Uganda Law Society erina international partners nga East African Court of Justice, East Africa Law Society, International Bar Association, Commonwealth Lawyers Association. Obitegeera? Gye mugenda okujulira? Tugenda kujulira. Tweyongerayo n'emirimu gyaffe egyali mu diary. Tebakuyita Roma, Bulaaya, Girimaani, Belgium mu wiiki emu baba bakuyita dde omwaka emabega. Eno keesi eyo eringa ya Mabirizi. Wali osobola okuyigira ku kanso Mabirizi ne bamusiba embeera ze ezimu. Nkugambye tulina budde bw'omulamuzi ow'Ekyabadaaza alina ebituli ku mpapula ze, alina ebituli mu ntegeera ye ey'amateeka. Tulina budde bwe. Tulina emirimu egirina okukolebwa ebweru bw'eggwanga egijja okweyongerayo. Naye Uganda Law Society tegenda kubeera ng'efiiriddwa obukulembeze. Uganda Law Society omukulembeze waayo alina mumyuka we alina okweyongerayo emirimu keraawo okujulisa n'okuwaana omulamuzi awandiika Swakaba. Nedda tetuwaana ffe tubuuza bibuuzo. Muwaana ebitaliimu. Kubanga kati tutunuulidde ekisanja kyo kigenda kuggwako oluusi nga towadde na handover speech. Tosiruwalira mu bya bannamateeka. Ate ng'oli munnamateeka? Olunaku lwa handover terunatuuka so tolwogerako. Teweefuula omumanyi okusinga bye tulimu. Tuli memba wa kibiina so omanya w'olina okukoma. Anti kati tulumirirwa ffenna ng'eggwanga. Manya w'olina okukoma. Weewaliwa kanso. Ssemakadde akugambye agenda kubeera mu nsi 7 mu wiiki 7. Mujja kuzimanya. Kati ogenda kuyitawa ku kisaawe ky'ennyonyi kanso bantu mu okusiikirira ekitongole ky'abalooya mu nsi 7 mu wiiki 7 ntandise. Anti kati kanso oli Uganda oli wabweru? Ndi Kigali. Naye ng'onaasiba omutima n'okomawo Uganda? Nja kudda ng'omuwanguzi, nja kudda nga Seya Haji Seya, mujja kujja ku kisaawe munyanirize nga pulezidenti w'abannamateeka. Tusuubire ddi kanso? Wiiki 7 mulekeraawo okuwaawaasa ebitaliimu. Abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'Ebukomansimbi bayimirizza emmotoka ey'ambyulensi eyateekebwawo omubaka wa Paalamenti owa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana Nandagire obutaddamu kutambuza balwadde kubanga nti eno ebadde terina bisaanyizo ebya minisitule y'ebyobulamu. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula Bukomansimbi Kalema Fred Paxi agambye nti bakizudde nga ambyulensi ya Ndiwalana terina bisaanyizo ate nga ebadde ekozesebwa okuvuga abagole ekintu ekimenya amateeka. Ate emmotoka eno yennyini wano mu ttawuni Bukomansimbi bagimanyi n'olwolumu evuga abagole ekola emirimu egya takisi ne bagisasula. Kakati ye kyatamanyi kubanga abadereva betabasasula bwe bamala bwe bafuna emirimu egya special nga bagivuga. Ekyokubiri era ndagidde poliisi okukebera ambyulensi kiki ekigibeezaako n'ebiwandiiko by'abeesimbyewo nga terina ttaala waggulu ezisobola kulabula bantu besobola okuva mu kkubo kyokka nga n'abazivuga tebalina bumanyirivu. So omubaka aleme kwekwasa RDC. Nze nali kulumbe nga nziika omwana ow'ettutumu omwana omutuuze abakyala abagomesi bonna nga naye nabasombye mbajjawa. Wabula omubaka Christine Ndiwalana Nandagire agambye nti ambyulensi ye eri mu mateeka era ye agambye tagenda kugiyimiriza ku mirimu gye yagitumako. Oyo assistant RDC aludde nnyo Bukomansimbi
yeetaaga kwegamba ndowooza kukyusibwa kubanga ye yasinza okukola obuvuyo mu disitulikiti mwonna omusanga mu bubbi bw'amataka yateekateeka ebitongole by'abaana ababba eyo ambulensi nga nettukutuku twazireka nga ffe bannarotale mweziri mu health centers zikola ate oyinza togamba nti neyo si ambulensi era baali bagirabyemu by'abagole eyo ambulensi yakolebwa nga ambulensi era eriko ebitala bulungi eriko obugombe era eri license. Omubaka Christine Ndiwala n'ayogedde ne ku kyamutuuseeko ku lw'omukaaga oluwedde abatuuze Bukomansimbi bwe baamututte entyagi mu kuziika okwabaddeyo. Omwana yagenze okufa nga wendi as a doctor era nabadde mukolako as a doctor era nga nyambadde bulungi nga doctor era nga ndi ne badoctors bannange fudde mama ne mukamfatinga nembeerawo omulambo paka kugujjawo neggwa nengula coffin era omwana yagenze okuva mu kyali ng'ali mu coffin nendeeta ambulance yakunalebo Serukenya nenjiteekamu amafuta full tanka driver ne munene mbawa allowance omulambo ne gutwalibwa eri ku ground already nga naweerezaayo dda ssente ez'okulaba ng'olumbe luyimirirawo n'okubeera nga entaana ng'ekolebwako benize bwe nabadde nga ngenda nembeera nga ngenda ne miliyoni ya ssente ng'emitwalo 5 nga ngenda kugawa maama nga emitwalo 5 ngenda kwongerezako ku ssente ezikoze ku kikulumbe Frenchokoyo omusajja oyo assistant RDC oyo Pax Kalema n'alyoka ddira abasajja bamafia yabajjeeyo mu nnyendo n'aleeteramu n'abalala abasirikale abatayambadde uniform era ne ku mawulire era yakyogedde nti n'abasirikale bwe kyokka ate ye neyefuula nti no mu mawulire ng'ayogera neyefuula nti no ye yakakkanyiza embeera naye nga njagala nkubula eraleese abasajja kummalawo babadde nga bayina amataffaali nga bayina emiggo omanyi zino embuukuli ezo enjokyeku ezo bwe zityo nga bayina emiggo nga bayina amayinja nga bayina n'amacupa nga buli kimu kyonna nga bakikuba tuwaddimi era bwe nabadde nga ntuuse bwe nti ye mama twabadde nga tuli mubeera nnungi n'ab'eŋŋanda bonna era oyo musajja oyo sula matovu oyo akulira ekibinja ky'ababbi yawe Bukomansimbi atraininga abaana yabadde alowooza nti nono oyo omwana asobola omutraininga kyokka omwana ye yabadde wa ddiini nga wampisa